Radio 4 program Gwensonga Adam Kongo gange dakiika 3 zokka zizakera kusabiriza kongezona ko olwale ndine honorable Kabecho Fatogabye yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru okozesebwa amagini okozesebwa saitran ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba zolaba ku makya I think temwawuliriza nnyo kulabula kwa president kwa police ate olusi mugana n'okugoberera alatisi zaffe eza KCC enkuba eno you have to be careful when you are driving. Well, you can blame people, but today's rain was so heavy nga tozina go blaming okuja Kongo gama nti okay, let's be careful on the road and we move. So nadala obudawo because by that time we were there kanyo, so you had to be very careful. Yeah, kumacha mbadde ve wakabwent sawa mbadde 10. Yes. Nga wetandikidala onda. Ngeyika. It was so heavy ata obadde tulina vuga. Atenga banjagala kusanyuka. Nali kozeche. Sanyuka endeka ku 11 n'okubeera wano. Yes. Nzero kwa kusanyuka TV. Yes. Msala mbawonje waka nyingire kubo. Nesi main road but ekube eriri yawe ringata ku main road. Saje wa taxi na veri. Oba badde tandabye actually nange badde simulabye mwembi badde temwerabye ne kanze bwe kanze kakananga bampa yanga agikwagunda kisude mita nga 4 okuba wembadde enkuba ngeyika nensoka nenvaamu bwenti nenga kyokanga emotoka kati ezijje mabega ndika ko double indicators nensoka nziruko kunoonya bampa yange nenzija nenjingiza motoka monda ate wa taxi yadduse wa taxi tasibye namu tagala kumanya olo ne nenjivugirawo nenvuga kiscrap eno maso nga kyasamye bwekiti paka nenkola nemaliriza nenzijano nenkola nengenda mu garage nempiso mukono maso mukama ntasiza ne bambi by the way of course wabona ndoza tufidwa yona ku bana ba boda okusinza ku reports na of course n'abamu abatono nenge kisinga obukulu kiri nti enkuba eno banne badde mbasaba nnyo naddala omanyika challenge eriwo ne bola bakatugezaako okukavalinga drainages manyika timwe drainage tumanyi fe myala ne walo zino ezijja mukoka ku luguudo nabadde mbuza abantu bange bampe classification what is this one eno tuguyita drainage ki eno ki mayi balina tertiary simanyi primary secondary simanyi ani tributary kakati ezo mbi nnyo okusinga buli kimu era ze zisingiza okutta abaana baki baziboda bedde amazzi tegabirawo buli lunaku kivula kati bagezaako okukola ze bayita v-shaped then ne bakola covered ne bateekako wookowe of course with inspection chambers nti basobola okukayo ne bakola ki ne balongoosa naye ngaekyo lwaki nkireese nti enkuba oluusi bweba etonya kizibu okumanya oluguudo we lukoma kubanga tiffe tukyalina ekizibu tetunafuna technology in most countries nti enkuba bwetonya olw'obugundi obuvaayo ne busiba nga bowasigino nti now the road stops here togenda ne bubanga kaka bubanga bwa matchly kind of nga kasula spontaneous kavaayo ne kagira kati nemayanga manya nti kati ntambuliranga of course that's a high tech tetunatuukawo naye ekisaawa eno drainage ezo zezisinga okuleeta obuki era zitta n'abantu bangi bafudde leero but that is nga kuliko n'abaana babiri wano bukoto naye kitalo nnyo naye ate it is a blessing bamukubulira nekyo kyomulabyeko ekyo something which will not have happened I mean kibadde kijja kubeera more disastrous senga tubadde tetwakola era wano banimuwe credit mulaba you know when sometimes we get people ne muyomba naye I think we got the right people at KCC now kubanga all along emyezi ng'ebiri emabega bakamane duties I think they are 3rd month netubadde tu concentrating nnyo mu ku disilitinga gogola emyala biki kati amazzi kana agaze gabadde gali and control nga you can't
contain it nga gwe omuntu jukirisa downpour naye bobala nnyo it took within 3 hours gabali gaweddeko zigeze okwera ndoza sawa nga nya ekibuga kitadde ngekibuga kitadde nange ekyo kyo kyewunyizaamu ko katono si katono ekyo kyewunyi nnyo era that would be the credit ebirala byonna obireka normally bulijjo tulaba nkowetonya netwala so many hours ng'ekibuga kyanjadde amazzi nga gali omwo galegamibwe gati but within about actually nga bwoyogedde by sawa 5 mpiseko mu kibuga nga kitadde actually nkuba olwakedde it took like a maximum of 1 hour amazzi gonna nga bagakoze eki gabadde drained off gali competition off was still there immediately there was nothing ekyo kitegeeza nti omulimu gwali kukoledwa bulungi ogwokugugula era I think this is where government must ntera nnyo gamba abantu boba oyagala kulaba your contribution to the city drainage mutuwe sente tugogole era the good enough tomorrow tugenda mu budget and we are meeting infrastructure committee. This is going to be my statement. Yesterday you saw water, but that was just receiving water. Immediate water went on ground. In 2 hours the whole city was clear. Katisa when uba kulimanja wabade wamazi, you can't even believe. Zigenzo kwa saa mukaga nga kibuga kyonna kingekitana bera komachi. Irango laba gazeyo mu areas zaago. So ekyo kidi ki credit ebadde munti we've tried to open up channels. Netuzigulira netuzigogola biki olaba na wano botunna nnyo olwalira amazzi the most flood prone areas tizizibye Kawempe division because we had just recently done that kati gona gade gajja nsobo of course nsobo could the absorb at once yensonga chimu you guys got problems nawe gamaze gona ne gaga accumulating agavudde ku bypasses biki amazi insineterera ne bera very innocent northern bypass nga na yeregamye anti kati ekyo tekinna kwewisa nti how much the water what was the amount of rainfall water. Yes kati the water kati challenge endala eri mu construction zaffe zetukola and I always ask bagundi bano babaita bati aba engineers and you people bamma mukola drainages no do you calculate the runoff water the velocity and so on ebyo bibatateka nyonyo kati yajja gamba batutuna slope biki tuteko 900 mm awali bade ogenda 1200 mm tebatufuddeyo ku calculating the amount of runoff water managing drainage nga nakyo tukifuddeeko kati fe drainage twogerera guli muga Lubigi Nakabiro tutandikire waggulu kwa najukira the whole city is heavily constructed temuli miti kati buli nyumba ya Bati Adam Jola bakunsi wano mu kibuga yonna ereeta amazzi kati buli ereeta amazzi gagenda wa ekyokubiri you've cemented everything kati enyindo z'ensi zonna muzicementinze amazzi ensinekamuka yonekirira wa downstream katika kulukuta bukulukusi kati gobobokola omwala ku luguudo kalubenga wano olina okubala how much water is going to run mazzi genkana kyagagenda okuyitamu olyokokola drainage eri gundi commensurate so sikugamba kakati wano kano ka fridge kubanga honorable you say good enough you're here waliwo bwedda wending abantu naye Uganda enkuba netonnya omulundi gumu ekibuga kino nekyanjala just once what if it rained for 3 4 5 days ate ekyo tekyewuunyisa nakyo abo bagamba nti NRM yeerese ebizibu si kituufu naye nze waliwo benenya ekisooka KCCA abagaba plans ez'okuzimba amazzi we gayita ne batateekako kkubo abantu ne bazimba nga bwe baagadde abo banema abagaba lensinsi amazzi we galina okuyita ne bateekako amayumba nze abo beenenyeza ddala kati nga kibadde ku Forest Mall era nze nsaba gavumenti oyo wa Forest Mall bagende bagimenyewo singa olabye ekibaddewo leero oyo musajja nzeera nsaba bannayuganda twekwatiremu oba abo tebasobola kukola abagaba plans ez'okuzimba tugende ebintu tubimenye kyansonyi nnyo saagala ebintu ebivumusa gavumenti ng'ate abantu aboonoona tubalaba abo ba KCCA nema bo abagenda ne bamenya ebintu byabo abateesobola ne balekawo abo banene omuntu kati bw'olaba ekizimbe wali ku Forest Mall
kiswaza n'okuswaza era nze njagala kuteekawo kuyita abantu oba tebalina kye basobola okukola tugende ekyo ekizimbe tukimenye. Michael Toyota Nwagira ajja kunga abantu anenyeza no is right anenyeza KCCA abagaba plani abaproving plans ezo nebirala but is now 10 years plan, I mean 10-20 years ago, but is right ekyo kimanyi twakolako dentala awo biki is right. The only problem yetulina kati okola nga banna Uganda kakati tukijje ku muntu omu tukigaziye tugambe kiki twagala mu kibuga Kampala twagala ifaanana etya. Yes. Can we wake up in the morning tugambe enough is enough? Can we restore green patches mu Kampala? Ojjukira wano ku bbiri najja mu Kampala okusoma nga betuva eri ekitandi tujja ne tusomerawo ebitabo revising kati dabawo biki kamakanisa aliwo kanisa waliwo wano wansi waliwo simanyi ebyuma bya kasooli ndabawo biki awo ndabawo Starbucks simeje yava. Can we go to byonna tubijjewo? But who should lead this on? No, until now we are coming. Because the moment we Ugandans now we are no ndi ku kintu kya Uncle Toyota kati. Nandi bwe tukisulira abantu honorable. Nti banna Uganda then we are going to see some sort of mob kind of thing. It's not a mob just I'm saying to building it up. Tugambe now you people can we sit down and say who is going to lead us into this battle. Olaba wane Nsambya ngovudde Sapiensia nokirira nza ofe twamanyanga awo nga tumanye ekyo kibira tugenda tulyawo n'amatungulu who invaded it kweyo yonna doza water channels zezali gundi bazita bata zezali swamps ezireeta amazzi ezigajjeno waggulu egundi emakindi eweya nezikunganya amazzi zigatwala all through so yeah kakati you need covered down ya wonna wansi wa KIU okirire. Who did that? Kati betuba tutandika byonna ebyo those are the issues that tunogamba tugende tumenye buli awali wetirandi ya fetu jiri claiming okiraba senga tukanye ekyo tuba tumakoze eki katawa addako who reads what awo ebijiramu kyagundi gwobo tukulembera tulidinge gundi eno tujeyo kino na kino ansingezeterera. Okay. Ekyamaze okwanjala, is it also a concern of you people in authority? Yes, but that's yensonga kinatandise nekugamba nti ffe twakola interventions on time. Yensonga watch today temulabye mazzi for 7 hours immediately enkuba ng'ekedde. Senga tetwaite kitwabikola on time. Leero senga simanyi n'olweggulo senga mukyagalina. N'olwokuba nti twagezaako okugulira emyala gyonna ne tugezaako kutegeka fine. Ekyo Mukama kyatusaasidde abafiiriddemu Mukama tujja musaba abawe ekimula eky'emirembe. Na at least tugamba fine tutaasizza osanga kyabadde mu disastrous osinga bwe kibadde kati. Okay. So interventions ki is it immediate zemutunulide honorable? No, of course. Otugenti enkuba etandika butande season etandika butande. Of course by the way intervention esinga obukuli awareness creation. Kubulira bantu kyo kikulu nnyo kuba utegeeza bane kino na kino babere awe eyo yondoza KCC yagitandise bulungi alerts are running muziwulirize musome mutegeere. Intervention eyokubiri of course fe tujja kwongera n'okukola drainage zaffe tulabe nti tuzimaintaininga amazzi nga bwe tukoze olwa akisi bwe kibadde leero tubenga tukontinue ng'okikola. Intervention eyokusatu ye Uncle Toyota gyaleese nti bannange kimala kikola ki musitukiremu anika forest mall alumbye yaki no tandalumba kintu kyonna naye eyo yo tufena tukimanyi nti awe wali ki source of trouble kati eyo none obstructing the flood plain ya wonna paka all through Bugolobi. Nenga iyo issue yetaaga nti bannayuganda tulina okukwera ku makye tugamba authority exercising authority yaayo
ejjewo buli muntu eyagenda wansi nema naye kulogwayo bino ebyokwekiriranya nti ate awo simanyi restoration with floods ebya restoration byo tebikola babonyabonya abatalinamu ne babuleka abalinamu ne babonyabonya bano ne baleka it's just a mess. Teni ekirala gye nsuubira nti kati esinga obukulu bibannayuganda nabo bennyini okutegeera nti nembo tofu kyenkola eno nsi yange oba ndi mu bupa ne bwoba oli ku mawanga olowooza wanogana ene dda kankole kye nina okukola ki tenina okukola so stop behaving like refugees mu ggwanga lyammwe ate aba behaving nga aba refugee bonna wano bali in fact bali ku kyeyo wano olumala ng'olyaddayo ewaabwe egundi ng'olyaddayo ewaabwe egundi omusange ewaabwe tasobola nakola tasobola nakutema muti mu kisaalu kye eno is like by then nina n'omukulu omwe yaŋŋambako ekintu twali tukayanira ettaka awo mu lubigi awo n'aŋŋamba sirika eryo ttaka lyange yes naŋŋamba ssebo nze najja Kampala kunoonya ssente mutima ne mubuuza naye wammwe bino osobola obbikolayo agamba sirika eryo ttaka lyange liveeko mu lubigi balubamba bayiwayo n'emisenyu biki nga bakolerawo emirimu mingi naye yali awo akiriminga kata Kampala amateeka tegakola mu ggwanga gakola naye selective anti ezo engambye nti selective application of the law erina okubeera okoma impunity eyo so there are people who are that powerful kati omuntu ng'oyo ankotoleto okuvayo tulowooza nti nabo bawulabanga kiyitiridde Kampala babikola birinomu olina agamba awo wange ogamba ye mukama wange ensonga endala mu Kampala ng'oggyeko because njagala kutwala musaawa edda kutwala ku byabadde ebuvuma yeah, but I don't know whether I've left any other issue ogambye ekya mugenda mu kakiiko ka Parliament kusaawa eno ekiriwo kyekya budget kitambudde bulungi and I believe devolution abantu baffe gye baali baagala ennyo magombola it was given to them we got some funding era more money have come in ndoza tuyinza okuba kati tuyingidde obukadde additional 100 billion on top of the current gundi eziriwo so tubadde ku milioni 827 netwongeddwayo awo bilioni 8 13 mukaaga mwenda so netwongerwayo ndooza another about 100 billion so which is ekigendo tuyamba mwe muli n'ez'okumaliriza ettaka lya kasasiro n'ez'okukola enguudo so kati enkya parliament of course manyi twaringa MPs ku floor ya parliament kati enkya bwe budde obukola ki bwotandika okugenda ku defendinga estimates zaffe ez'omwaka 2025-2026 okay ekirungi nalabye nga abamagombola bona it was a consultative process bamagombola yona yayise up to where we are now everyone is happy everyone is happy tufunye ne additional center z'aba casual laborers abeera this time round sibasuubira kudda mubiri twekalakase tetulina musaala so kyekiri mu Kampala ennyo pozi ng'ennaku z'omwezi 19 lwali lwakumeka olwoba 19 twatula mu meeting ne Ministry ya Health netukwasa obuvunaanyizibwa bw'Ebola bw'okulaba nti tulabirira oba tumaliriza oba tulwanyisa Ebola mwena mukimanyi twabadde twafuna ekirwadde ky'Ebola naye kyatambuliranga wamu ne mpox yasangawo mpox nemwe twafuna cases zaffe 14 kyamukisa mulungi tetulafuna case mpya era twatandika okubala ennaku zaffe 42 senga 42 zinagwako nga ebintu biri bulungi then tujja kuba tugamba find the stays now clear Ebola so
twalina kesi ezo abantu waliwo abantu 14 baali bafunye obulwadde 2 ne bafa 8 ne bagujjanja baneguta kati abaana bachapoocha nabo bachaba no just bachabalondoola balabe so kati kesi se bagikwasa omulimu ogw'okwongera okulondoola okujjako samples okulaba kwegamba tuzita detection and surveillance twaboba eri omuntu oba teri second naye mu byonna ne batuligiza nnyo engeri gye tulina okukyewalamu ng'okusinga okwewala okusinga obukulu kwe kulaba nti kasasiro bannaye responsible dumping bivaako Ebola kasasiro oyo omalaga mansa bishi by this time eno Sudan virus yatandikira mu Kampala ekitabaddewo kitegeza fetwa twavaako embetezi so kakati ekyo nakyo kikulu nnyo era abantu baffe bali mu kukola yensonga by then amatabaga ne bulaba Mukama atuyambyeko ku luno wabaddewo efforts nnyingi ezeno zikampeyini zaweeyonje babadde bagugula bikasasi ebyali ebyokugugula gundi agugula agasasiro kwegamba kuba egenza okujja senga tubadde eseze a month later ate tutwalira byena byetulabye egenza okujja nga artist ebisingo ebintu bigogoloddwa nga wabe biguliddwa bingi kati mu buli obulwadde bw'obulalo bwa mpox Ministry ya Health tugyebaza ndoza kati by then yalina emitwalo 6 dose eza vaccine nga bagema abantu naddala bana abawala saga kosa kigamba malaya naye abawala abeetunda abali ku commercial gundi oyo so kakati babadde babagema era bagemye bulungi nnyo era ndoza tubakubiza bongera okugema miniswa yejjo okugema ennyo kubanga yo eri targeted vaccination teri everywhere ne batajetinga nnyo abantu abo bali ku high risk exposure so ne bazanyo abakyaba wala abo banyinaze bafubye nnyo abazanyo gw'ensimbi bagifubye nnyo bambi ba taking on that vaccination kubanga ba meeting abantu bangi yes ate be bali ku risk nnyo etambuza obulwadde obwo baki oba mpox so bayanda jo e Kampala nenga mpox yatukozesa ati tuwadde at least ko Ebola atukozesa nnyo by the hosting and Ebola kuba yabaddewo quite a bit long ndoza yava na mwezi wa December oba November alumye nnyo ko abantu ekawempaawo nnyo n'ebitundu ebirala n'ekawempa abadde tu nenga kyenandisabye abantu okubagira bane twongere okwekuuma obuyonjo ka sanitizers kempita akawala jikengalo nako mutambule nako nga kano kenina wano nga ako era badde nakatuwa ku muzindalo nenteekako kyetaagisa ne abantu bagambe banekeeka n'omu kabeere nako so that we avoid Kampala mbufunze bwatyo bwali ebira bya bulijjo enguudo bya bulijjo ebyanguudo baita zigenda tutereera ebyo ndibabulira katumale budgeting process kasasiro yatambudde bulungi pozitwoza yoza mfunye mpya luyimba zinalukola bakawo wa parliament owakawempe mamuka so mwoyo zayoza era mwaniriza nembadde nkusaba nti fine kakati biri biwedde katuze ofuse MP jangu tukolera abantu yakubye enkona nenywa tetunegana nekati alina okwawula politiki kati neki n'okuddukanya emirimu kati mirimu era nalisabye alonde komiti kwanatula zibenga ziri mu Kampala ayambe kati atandika okulaba emirimu nga gikola ki gitambula ebyo bino excitement biki tukoza yoza kulikayo batinjaga kwa credit mwanyinaze nambi yesterday akola statement yawe yanyumira bwe seizing a fire voice of truth oba reason bikine ne mujira na congratulating Aluyimbazi. For me that was the best. Yageza kugenda mu court mbakole vote recount chavule na abijaga bivuddeko eyo nze je ndipita mutima gwa NRM ya NRM the original sibano banabazinga batutabangula bibatujjako that revolutionary spirit of ours kola bwent ampuliriza nzijja bya minister bya NRM minister yabadde buvuma n'abako ba parliament ava mu Buganda ne minister abalala bayimba kimu Buganda from 7 yes semanyi nenda banga abalukedo olusozi olunene nnyo
nekajje unparkingire tu lya Buganda form 7 katujje nina ndo message honorable nga sinagera ku nsonga ya Buganda eva wa Samson Kasumba Gambi, how can a city with serious educated people and planners flood like this all the time? What drastic actions are we all going to take to find the exact problem, then solve it? It gets worse with each rain season, and we all watch on and keep our bad manners until the next rain season. The good thing, mulimu elements bili. Watch over. You get kumzinda lona. Mulimu elements bili. We are watching, yes. Keep our bad manners until the next rain season. Until the next rain season. But I think let's not compare rain seasons. Let's look at rain seasons as they come. Flooding is not a problem everywhere. The world over, floods can happen. The problem will be how do we manage the flooding? For me, issue. The moment you manage the floods, I don't care, because flooding is a catastrophe. It's a nature act of God. Recently, I saw Dubai also flooding for the first over time. Why? I don't know when. Tunagamba, were they sleeping on the job? No. Now, how do you manage the floods? Then the chili. Are they bad manners? Should we continue or shouldn't we? Okay. Onaganti, Kungu, don't oversqueeze the minister, because even other cities flood, including Dubai. So it's not new here. He's right. What have I done? Romita Derek Ataire. Ataire wa muli mutufu. Na hii challenge. Nti bobe ba flooding. Balimu lessons learned. Bayigamu katinangi chenjagala. Can we learn something out of this? Okay. Then Onagamba, let's look at the littlest drains we have. All blocked and no one cares. Technical boys know what to do. The leaders are aware what needs to be done, but the little money is assigned to different things. No, oyo mucham. Oyo mucham. Even the little watch has been given to you because it says that yes. The little we had, it didn't take a good use. Results to Zirabi. Okay. We either question the leadership or education and the competence of the planners. Both is right. Now, education is not a problem. Okay. It's the character. The character. Now, government, little resources. As long as you can commit those little resources. Okay. Simple interventions. Well, my Honorable savings Chibuga. Kampala was designed for a low population. Many changes have occurred. But as of now, there is a need for a redesign of the city master plan, drainage inclusive. No, the whole not only drainage. Yes, okay, inclusive. The whole master plan, the whole plan, the whole city must be. 20 years ago, Kampala in abantu singa bana bali mukati kitegeza buli kimu kino okuchoka. The whole plan, actually, the whole city must be redesigned. So if we had resources, mayambala mutufu. Senga twali ne resources zimala. Twali gambye, can we uplift the city? Netusoka tukola emirimu gyaffe gyonna wansi ne tugizaawo. He's right. Jukira, it was meant for 400,000 people. Abantu mtwalana. Now you have Butano. So what do you expect? Okay. Ne road corridors is okay zilaba. We need to do something actually. And Helena Mazika says na quali flyover. Era tegedako ke mujo. Flyover. Flyover. Lwakuvana labye Buganda wa Alan Sempebwa ngavayo kutangaza. The Kampala flyover drainage structures are performing well. Unfortunately, the story is different in some other parts of the city. In most areas, drainage channels have been compromised largely by our own actions. Even if we built drains as big as Nambali Stadium,
they would still fail us if we don't change our habits. Especially the reckless disposal of garbage. It starts with all of us. And obstruction of the drainage channels. Drainage channels. So Sandy agadde bannayuganda mu fine nze kinsinga okubasaba senga ffenna tweddamu ngaffe abantu tugamba okay, what can we do? Abakugu abo bonna abavuka bamanyi ebyokukola. And then they say, you people, how can we do it? Kati ffenna we tugiramu how. Okay. What tugitegedde, then how, what interventions? Okay. So could the office say niyo wajirabye kati eyo office naye ogiblaminga kwani niyo labe kiri munda erize eriyodi ndoza bali mu kugenerating amasanyalazi ampuliriza onatonyiwa naye ndiwa ndi mukulaba office ya UEGCL naye eri wano opposite Serena si yeyo kachiteza gayise buyise madinisa kagendamu badnange eggwanga lino what is happening? nalabako lumu ne URA engeyingiddemu amazzi URA okay, jagala kujjayo eyo naye ndowooza we only pray that things get better. Yeah. Things get better. Oh my God. Okay. Honey. Yes. Buganda Form 7. Chechi chino. Kanzije katonoba. Nene Buganda. Buganda Form 7 sikategira. What is that? Buganda Form 7 is an endorsement. Nenga that endorsement is under drive ku mobilizing abannayuganda abantu mu Central Region wano mu Buganda bawagire President Museveni bawagire NRM as simple as that. Tetuliko nti oba kino oba kiri kakati Buganda ina 31 ndoza 3 constituencies MPs naye kuliko 31 NRM of course members independent n'abalala nga Honorable Kinyamatama ne bannaye kakati the point is netugamba okay we lost constituencies ojjukira bulungi 2021 naye tugamba fine Bufirwa tusula ku malaalo kakati obudde ebutuuse buli nti does Buganda need NRM than before or not? Buganda doesn't need NRM. It might be the opposite. No, let me give you the statistics. Buganda does not need NRM. Buganda needed NRM way before, but I think for some reasons that has changed. Yokulabirako webiri okubira ddala mu 2011 obuwagizi mu bugenze bukendeera. Let me give you some statistics. Give me. No Biri mukaaga Mwami Museveni yawangula Buganda n'ebitundu 7 ku buli 10. 2011 Mwami Museveni nawangula n'ebitundu 8 80%. 2011 2016 nawangula n'ebitundu 69 ku buli 10 olwo agenda akkirira. Wano Julia abalamu 2021 ne bamukuba enkona nenywa nafuna mu 0 asatu mu 4 ku buli 10. So you can imagine from 80% mu 2011 to 34% mu 26, meaning the love has shifted, has declined. Kakati now, do you want the same trend to remain or need? Those are my simple questions that you could see to gamba. Okay, can we go back to 2016? Can we regain 2006? So at this moment anya yagala munne. Okay,
2011 80%. By that time President Museveni yali agala nnyo Buganda, osinga Buganda bwe mwagala Buganda yali mwagala nnyo okusinga. No okwagala kulala nekyendegita nti who needs what at that particular moment. Okitegedde? Question ijendeteri bwenti nti wali ogamba nti Adamu nti tuze ne kyofa tutambudde. Now omwaka guno gwe tusembayo mu kisanja kino. Who needs who? Adamu aneetaaga nnyo oba kyofa yeetaaga kati Adamu. Okitegedde? Ojja kwesanga nti saawa eno guno omwaka as we closer to our games, I need you more than you needed me last year. Okimanyi? Kubanga okimanyi nti everyone now is yearning okuja atulekwa no 3 hours. Save me atanayogera na kubiri abaye nenga 3 hours ayagala kozese kwa na ndafa hours kweyogera ko yenze lo bamasimba bane mujirenge na kubera ne ku radio. Okimanyi nti nze muntu akatagamba abantu nti ane kati nyenze naye ulira amasimu bakuba ne time egenda tuka nga nisoka nagamba abantu bangabaye mukakasuke mutambuza akantu no pisa ku nsonga zaffe zikolechi kati ojja kwesa so yes situation ejendi mu osegede bulungi kati so saawa eno Buganda today 2026-25 Buganda needs Museveni more than even before. Ate ye President Museveni go okay duli tutubera ku benchmark ya 34 ebyayitawo kati ate ye President Museveni naye ina love jajize eri ku 80 plus somewhere eri Buganda walala kwa wala bali mu mission 90 80 bichi kakati fe Buganda tukyalowoleza mu 634 awo tubatwe kuba muki tochi so ntugamba Buganda kati ate yetaga President Museveni yetaga NRM okusinga Honorable Kabuye. What went wrong? And before I even sagana kugena what went wrong kuba sali yo sagala kubira because jagala kujjukiza I don't omanyo oli mwana wa mulwanyi bakitaffe banne bajjajjaffe balwana actually bayaniriza mwami Museveni NRM nga bagenza mu nsiko abamu abava wano directly ne bwaye byamwe byakulya bisolo lave empitirive ennyo eri mwami Museveni NRM era ne mwami Museveni nagisasula. Listen luwera olaba bwefaanana no tugenda nayo 2011 first list for me the first 6 people who were they. The first 6 people. 2011. Mkalulu. Mu government structure. Ngojie ko mwami President Museveni. Who was next? Abo Kenya bano. Ochiraba. Uyizo no kujira noga kantrobe good yali yetya. That's what I want to look at here. 2011. Kubulira abantu. Olabera avunga bwe yali etambula bayimira ne kuva mu 86 mu 6 ngamwe Museveni tagambikako nga era waliwo n'Abaganda oba n'abantu baffe mu Buganda wano bo tugenda kwogerako era cabinet wanudde yatukako n'okubeera ndowooza ngeri ebitundu 5 ku buli 10 nga bonna ba Buganda wano kati yo mubanjaji Bucho kutuniti twali mu 80 ndi kutunulira wano okwetegereza ongambye mu 2011 Buganda ebuwadde President Museveni Edward Kiwanuka second vice president Amama Mbabazi prime minister Minister of Education Janet Kataha deputized by who? Barbara Nekesa Owundo 2011 bwekitibwe kyali Maria Kiwanuka Minister of Finance kajija kusaida Bumba
then Amelia Chambade, trade, Jessica Lupo, education, Irene Moloni, energy, Mary Karoro Kurto, information, Eria Kategaya, first deputy prime minister, Songaza East Africa, Henry Mugana Kajura, then second deputy prime minister. No. Moses Ali. That was 2011. 2016. No. We chengamba. Bogeno kwesanga nti all along NRM obalavu ebaddewo. Era wa people from Buganda babadde bali kuchi. So what caused the decline? No, sagana kumanya what caused the decline. Osoka kwebuuza what happened. Kakati bolaba effort yene egamba owai tuzeeyo nzijukira emyaka gye gyonna nga bobadde ogisoma wande nawulaba ku cabinet ng'okuva ku number 2 ojjukira emyaka gya Professor Bukenya Gilbert bali baseka Bukenya nga speaker eno yani sekandi ne tutambulira awo prime minister nga yani you know ne tutambula love nebekola ki nebeerawo even amidst decline mu 69% era nembeera nebadde ekola ki tutambula naye kati issue tufe tugamba okay mu myaka gino nti Buganda needs NRM kati kiri gye tulife okuuza Buganda tulabe nti ffe tukomyawo love yaffe tuddeyo tusobole okuligaininga tekijja kubeera overnight it will take time naye at least tulabe nga tukomyawo kale katuveewo nti after 34% naffe katugizeeyo ku 69% baligamba wayi balwana ogenda gizo nga temumanyi lwaki ya declining no ebyo byonna tubimanyi kubanga kati bobeera ne waliwo ne constituencies nga kizibu okulira nti mu Buganda tetusobola kweza babaka 75 kakati saawa eno tuyagaba ki yagaba yes 80